tugenda mu kabya ofusi abalokole omulala guyinza kuba gutya okuva eri ggwe okwenyigira mu byobufuzi bino n'okulaba ng'effujjo erikolebwa ewabweru abalala ate bo ekisooka nze kanjogere nga nze mitala kubanga tulina abakulembeze baffe bwe tukulembera nze nkulembera ekibiina kya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches archbishop waffe gyali archbishop waffe Moses Odong bajja kubinyonyolako naye nze nga mitala ekisooka ebyobufuzi mbikkiririzaamu kubanga nzikiriza mu Katonda nga mufuzi ate kababuulire n'abo abali bayinza okwekanga kino naffe tuli babyabufuzi tuli politicians omanyi lwaki twogera ku Katonda kabaka buli lwogere ku kabaka kitegeeza nti uli mu byabufuzi kakati twogera ku bwakabaka toyinza kwogera ku byabwakabaka nga tulina kabaka twogera ku sitaani twogera ne ku Yesu twogera ku ggulu twogera ne ku geyeena tokiraba ekyo tubanga abogera ku luzira nti akola obubi agenda mu luzira ate akola obulungi abeera bulungi n'olwekyo ebyobufuzi ebyaffe nga bwebimanyi bya bwakabaka bwa Katonda era ne Yesu yagamba tubakabaka obwange sewawano naye bwe tubeera mu buno obwawano obwe Uganda tulowooza nti abantu bandikoze bulungi ebyobufuzi byabwe nga tebattiŋŋana nga tebayomba tebavumbagana kubanga ne boonoovuma otya era si ggojjo okuba nti oleeseewo enjawulo abantu babalekere eddembe bawulire buli muntu ng'ayogera kyayogera ffe twerundirewo tulina amagezi tutegeere emitwe gyaffe myogi tujja kwesalirawo tulabe ani asaana okuba kino ani tasaana kubeera kiri tusobola okisalawo nga tetulwanyi nga tetubye muntu yenna n'olwekyo ngamba ki tubeere n'ebyokulonda nga bya ddembe ate nga bya mazima gwanga nga bwe tuteekateeka ebiseera bino ebyokulonda era nga abantu bwe bagenda mu maaso n'okusaba obululu bigambo ki by'ogenda okukozesa era bw'onoba omaze obikozesa ng'ogambye abantu ebigambo ebyo birisigala nga bigambo byo onoobaako abantu beokomyeko abalisigala nga bakwesiga obulamu bwabwe bwonna kubanga tulaba mukama waffe yayogera ekigambo kye paka leero kyeyayogera kikyalina amaanyi ate kyesigamibwako n'abakulembeze baffe obawezezza emyaka 5 mu etaano abadde boogera gye tuli nga balina ebigambo ebyamakulu nga bagamba okuva lwe twatandika tuzze twogera bwe tuti kyenva mutwesiga paka leero nabo nooba oyingira mu byobukulembeze wandiyingirayo ng'olowooza ogenda kujjayo ogenda kugwa mu bintu ogenda kufuna entebe ennene naye ekyo nandigambye nti kyandibadde kirowoozo kyo Katonda yakuyita kukola difference mu bulamu bw'abantu buli muntu kufa olina ekirabo ekyenjawulo ky'oyinza okukozesa ng'okoma ku bulamu bw'abantu eggwanga n'oliteekako omuwendo ensi yo n'ogiteekako omuwendo n'ensi yonna okutwalibwamu toli muntu ng'ofaanana buli muntu gw'oli wanjawulo mu nsi yonna kati kozesa nnyo ekirabo kyekyo okuyitibwako okuba talanta yeeyo osobole okukoma ku mulembe gwo buli mulembe Katonda alina mubayise ate wandiba omu kwabo naye gezesa era yingira mu kintu ng'omanyi nti oli omu kwabo Katonda baalonze okukoma ku bantu be ogasa abantu be toyingira mu bya bukulembeze ng'ogenze kujja mu bantu oba ng'ogenze kufunamu ggwe obeere ekyo ng'ogaziwa naye abantu nga bakaaba ojja kwebwa nnyo omukisa ng'okikozeeko era mbadde nkubiriza abantu tuwera puroguramu za gavumenti ezigenda mu maaso twebaza omukulembeze ogwanga atambudde eggwanga lyonna ng'atalaaga eggwanga lyonna neewuunyiza naye waliwo ekyannumye neŋŋamba pulezidenti w'eggwanga kubanga kampeyini zibadde tezinnaggwawo n'atambula eggwanga ng'ate alaga abantu ekyokukola nembuuza be bakwasa obuvunaanyizibwa bwandiba bwabalema oba yayagadde kukkaatiriza n'okukakasa ddala bye baakola gyebiri ekyo nno kyabadde ekibuuzo kyange ansa ziri eyo mu bantu mbadde nteesa nti bw'anaaba alina puroguramu ze baateekawo nga za gavumenti eza PDM n'endala nnyingi tuzituuse ku bantu tuleme kweyagaliza omuntu ne bw'oli otya ne bw'oyagala otya ebintu ku nsi kuno tolina kyolivaako wabula bikozese okole emikwano ogasa abantu abo bali kujjukira ne bw'oli bovudde emyaka 10 ate baligasa n'abaana b'abaana bo kubanga wabakomako bulungi baira mu bulamu obw'ensi ng'okoma ku bantu ekyo nno kye kyatuteesawo Jericho Breakers tutaddewo n'ebyobulamu tutaddewo ne projects nyingi tusobole okugasa abantu n'olukuŋŋaana luno lulimu ku ezo lwe tuteesetese nga Jericho tukome ku ggwanga n'obulamu bw'abantu mbagala nnyo era mbagaliza omwaka ogw'obuwanguzi 2025 mugumaleko n'essanyu naddala mu lukuŋŋaana luno ngoze ate n'otaddeyo kyekimu shalom njagala okutuusa akalowoozo kange eri ekkanisa n'abakulembeze ffenna abali mu bitundu ab'ekkanisa n'abatali ba kkanisa kyensookera ddala ku kkanisa kwe kugamba nti twali twalowooza nti ebyobufuzi bya sitaani era sitaani abantu babulira nti bw'obiyingiramu kubanga abantu baali baateekawo ekifaananyi nti politics is a dirty game naye ate nze nnyina ekifaananyi kyenkuteekamu mu 7 mountains of influence
politics mwali ate mu luberebere 2 olunyiriri olwa26 paka ku lwa28 lulaga nti Katonda yatonda omuntu n'amuwa obufuzi n'amuwa obuyinza afuge ebintu bye ebyokunsi. Nolwekyo mbadde nkubiriza abantu nti okufuga okuyingira mu byobuyinza si bya Setaani, naye oba oyingidde okwekisesayizinga obuyinza n'obusobozi Katonda bwe yakuwa si kufuga bantu naye okulembera omuntu nga tebamufuga. Katonda tuwa buyinza kukulembera abantu, ffe tufuge ebintu. Yingira mu kulembeze osobole okulembera abantu. Ebyobufuzi si bya Setaani, ate Kanisa esigalidde nnyo emabega kubanga bwe tukomye okusigalira we batuteeserezaako ebitukosezza ate ne tugamba nti tusabe Setaani tumugobe. So singa tusindikayo ababaka baffe twandibadde tetulwana na mizimu gye tugoba nga ate tegiriyo. Tusindikeyo abantu, tulonde bakansala abalokole mwenyigire mu byobukulembeze n'ebyobufuzi. Nze mukyala wange abyagalanye era ssaawa yonna asobola okutuukayo kubanga kyabwa Katonda atajja kugasa omubiri gwa Kristo ng'oli byobukulembeze. Nze natuuka ku national mobilization abantu bagamba birabika birimu ebyobufuzi naye nga sizza omubiri gwa Kristo n'eggwanga. Kino nno kye njagala okulekera ate ab'ensi oba abantu abali abatannaba kutegeera Mukama. Mu mwaka gwa 2021 mukyala wange alina ekibiina ky'ebyobufuzi kyawagira nga nange nyina kyempagira. Mukyala wange twatuuka ne tuwakanya mu ddiiro, nali ndi awo mukyala wange ng'ayingidde mu kisenge n'endowooza abivuddemu, ndowooza agenze mu kisenge kuwumulako. Yafubutukayo ne yunifoomu y'ekibiina kyabwe ng'agitaddemu n'agamba oba oyagala oba toyagala tojja tukyusa kuyingiza mu kyaffe. N'afubutukayo ne yunifoomu yaabwe ng'agyambadde n'entegeera nti amaka gagenda kufa. Ebyobufuzi bino byanditabula amaka, byanditabula ekika, byanditabula ekkanisa, byanditabula ekitundu. Badde nsaba tubiyingiremu n'amagezi. Nze kye nakola nga I withdraw from the cause ne tusigala nga tuli bulungi. Era olwaleero tosobola kuntegeera wengwa kubanga nategeera nti bisobola okuntabula. Tetwawula bantu, tuli bannayuganda, tuli bantu ba Mukama, tusigale nga abantu tubagatta. Tole ebyobulu biggwaawo ate nkyo omuntu gwe wakosa wayogerako wasiiga enziro ate yandikugasizza ng'ekyafuuka mulabewo ate ne tuteeka obulabe obutandibaddewo lwa byabufuzi. Ebyobufuzi tebitwawula, byava eri Katonda ne Katonda mukulembeze era ye yabitandika. Tusigale nga tuli mu ku lwa Uganda yaffe ennungi. Mukama abapere nnyo omukisa. Obuzi ze omulabirizi Sekati Joseph nviira ddala wano ku Jericho Breakers International Ministries nga buweereza bw'enkulembera kusangibwa Kyebando wano. Buli muweereza yandibadde nga yeetegeka. Mukama atuyita naye bwe tukkiriza tuba tukkiriza obuvunaanyizibwa obw'okubanga tutuukiriza ye Katonda byatusuubiramu. Obuweereza si bwaffe era buli ayitibwa aba alina okumanya nti obuweereza buli eri Katonda. Ng'era bw'obeera n'abakozi wabeerawo maneja bwakuwa omulimu wadde ng'olina ebisaanyizo oba olina okubanga otuukiriza ebyo ye byayagala. N'olwekyo eyo topic gye ngenda okubanga asomesaako nti tulina obuvunaanyizibwa eri oyo eyatuyita ate nga tulina okweteekateeka okutuukiriza ye byayagala si ebyaffe bye twagala. So topic nnungi nnyo kubanga etuyigiriza okweteekateeka, obeere oli mu kyaki, obeere oli mukozi mu mirimu gya gavumenti, emirimu gyonna egy'ekitongole, tewali afuna okusiimibwa mukama we okuggyako nga mukama we byamusuubiramu ng'abituukiriza.